kati nga tubeera ne Nakafu nga amugamba akawala akasiru tekategeera kagenda kwesala kasala eki by the time Nakafu amaze okuzala wakagenda kwesala kasala omwana wo era Nakafu nga ajja akaaba nga ngamba Naka weefula agala omwana wange kumbe tomwagala wagala kola ki kumutta ne mugamba Lydia ani agambye ebintu ebyo nangamba siwamu kugamba nane ye mwenyini we kyamunyigiriza nga awulira akaaba nangamba Nalongo yangambye nti kintu agasiga mwana wange era noba omukazi omulala najja nangamba naye omukazi oli mama okitagenda no namwetondera namwesonyiwa ne mubuuza yamukola kyo tuko ogamba nti ki nti amwetondera omukyala nange akyalina ku mama kizibu era Lydia naddamu nadda nga akaaba nga ngamba Naka ogenda n'onyumiza abantu mbu simanyi wanyamba simanyi wakola biki namugamba Lydia ebintu ebyo ani abigamba nti Nalongo naye nga gwe wali obyogera ate nali mmanyi Nalongo ng'asala bibye kwegamba nze njawukane nani ne Lydia Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Ndine senga mabirizi komye okusalira ku musawo wa Nakafu ya nanka bibaruti so tulina wetu mulengedde bantu musanze ngako oba tomujjukira tukulikodinga wo Ndi nyabo wano otera okolerawo kitegeeza ndi bulungi oli otya kale nze Sonko Muhammad mwasuze mutya musiibye mutya tukomye okulambula ku mukwano gwa fono nankabirwa yakalaba programu eno obe yazanga makatikati nankabirwa Ruth nankabirwa ono yabeererawo nnyo omuwala gwe bayita Nakafu story yabwe bwe nagenda njigoberera okuva emabega even before nze kubamanya babeeranga bonna basula bonna Nakafu yasulako ewaaba nankabirwa so nze we nabasangira nali nze kola mboozi y'amazzi n'ensanga amazzi gabasibiddeyo kati ono gwe nasooka olaba nangamba ali omunaye gamusibidde jange omulabe so kumutuukako Nakafu yalina yalina olubuto nga lulina emyezi 8 nga alina emyaka 16 netandika okuba nga tumukwasaganyizaako together nammwe abantu baffe nasobola okuzaala n'abeerawo bulungi naye makatikati awo ono n'abula twagenze okukizuula nti bafuna obutakkaanya noono n'asibwako ne mukomere okumala akaseera n'amala n'avaayo so story gye twasoose okukola oluvannyuma lwammwe abalabi nga mubanja nnyo ono mugamba aliwa nga temukyamulaga aliwa ebyenfuna byabawula baba batya so omukyala gwendi naye yesenga mabirizi kwe kulaba programu eno ngamba lwaki sijja nenkyalira ku baana abo nga nankabiro waffe ono ng'alina ebimunyiga bingi alina ebirala byetaaga omuwabula okulabiriza wamu nga yeetaaga kansala ayinza okumuyambako okuzza omutima gwe babeere bonna babeere no wansi nga ye mulaba ayinza ogiyita ghetto that this is Banda Kasenyi nga ebintu by'omukwana abimanyi nnyo n'abinyumirwa kati ne tuleeta ate ayina PhD mu mukwano mu mbeera efaanaganako ng'eyo ogamba otya mukwano sirina mpozi abantu abandaba n'engedde obuziri wansi sirina mpozi abantu abandaba senga mabirizi osiibye otya wasuze otya nasuze bulungi nasibye bulungi buli kimu kirikiriye era nga wondaba uno oba ndeese duplicate omanyi oli junior Bobby junior Kamili yeye mwennyini omusanze nga yeye
Nsanze nga yeye. Wuuno mukwano gwo omukyalo oyo omumanyi? Simumanyi. Omuli gusoose okumulaba? Gusoose. Oyo senga Kafulu mu nsonga z'eby'omu kisenge eby'omukwano oyo ebyokwepiikya oyo Kafulu. So ine ensonga ezimu ze wali oyogerako n'agamba ajja kujjako wabulemu kakweo ku magezi n'ebirala ajja kubyeyogerera naye osobola omuliramu katono nnyo ku story eyo lwaki oli bw'oti biki ebyali byakubuza wazaalako nakubuza ekibuzo ekyamwewuunyisa nti wazaalako nti ye olubuto olwasooka lyo lweyagalidde oba nedda n'ogamba luto lweyagalidde ate luno olwokubiri nayo nali si lweyagalidde yali accident eyo yajja etya n'ensonga za family planning mubuliremu kakati nakitegeera laba engeri gy'ayinza okuyambako. Nti nagenda nekozesa family planning. Nja kwongeza ku ddoboozi. Nagenda nekozesa family planning. Family planning wakozesa yaki? Ey'empiso. Ey'emyezi 3. Kati nga nze mmanyi ndi muki? Kuba mu kusookera ddala nga sinnazaana oli mwana neekubyako family nga ndaba sirwala. Era nayo nga yampiso? Nga ndaba sirwala. Kali nensigala nga ndikwe naye nentukesa nenjikola ki? Nenjivaako nga mwezi ndaba ngendamu emirundi 2. Ate nga kale ng'oba okimanyi nekinsukkako. Then kati kuno era nagenda ku family planning nga ndaba ndwala era nenza nembuuza omusawo family planning kyo ng'olwala. Kati family planning eyo gye waddako kweneeno ey'okubiri eno wagigendako ng'eri ogivuddeko kumala bbanga ki olyoka ogendeko eno? Eri nagimalako omwaka mulambo gwo guwedde. We nagimalako. Kati eno we twali tuyingira omwaka neneekubya endala. Neweekubya endala. Eri wagimalako bakukuba ya mwaka? Eri nagendanga myezi 3. Okay, kati okuddayo ofuna empisa endala eno guno omwaka okuddayo ofuna empisa endala mweyo period ng'eyo empisa eweddeko wafunako ku kwetaba mu nsonga z'omukwano ng'eri omanyi nti neeweddeko? Anti kati eno nagyekubya luvannyuma nga eri emaze okuggwako neneekubya endala. Kati ng'eweddeko eri ng'eweddeko okwekubya eno awo wamakkati awo wafunako ku nsonga z'omukwano neweegatta n'omusajja yenna? Yali ekyalimu naye nga weegatta? Ng'ekyalimu. Mbadde njagala. Awo ngenda okulaba nga mpisinganyizzaawo ennaku ebiseera ebyo nawerekera ne Nakafu. Ogenda okuzaala? Nga ndaba sikola ki? Sirwala. Nenzirayo okubuuza omusawo nanga family bwezito ezikola ki? Bwezikola. Kati ngenda olaba omwezi gw'okuna nga ndaba sigenzeemu. Kale nekirekera nendekaawo. N'otabifaako n'olowooza era family. Kati ngenda okuyisaawo akaseera ogenda okwekebera nga mulimu olubuto lwa myezi 3. Kati weekebera nga already omaze okikakasa nti olina luno olubuto? Anti luno olwo eri family ng'olwo emaze okuggwako ate nga ndaba tuyiseewo n'omwezi omulala sikola ki? Sirwadde. Awo kwefuna buno pregnant test. Netesting okebera nga olubuto omwe nga lwe nagenda mu scan. Scan yandaga nti lwa myezi 3. Awo mama we namugambako nanga nzi togenda beera wamnaki? Na lubuto. Ebiseera ebyo we bansibaanako omwezi gw'okutaano nga sinagenda mu scan. Waliwo omukyala. Omukyala oyo kuva mabega oba kale empalana tukiwa nti yali ku maama. Ye empalana yagiza kunze ki? Omwana. Yatuuka omwana eyasooka yayimiriza taata we oyo omwana n'amugamba akaana k'oliko. Omwana we eri yasooka oli eyafa? Eyafa. N'angamba akaana k'oliko kitokola ki? Kitokeesonyiwa akaana tekategeera kasiru. Mama omulenzi bwe yabiŋŋamba nembigamba maama. Maama n'agamba nedda tuyite omuvubuka ajje ewa Cheya n'omukazi abeere waayogera ebintu by'omuvubuka byakoze eki? Omuvubuka n'ajja ewa Cheya. Omukyala yatugamba siina budde butwala namwe basirusiru temutegeera. Muli kasasiro ne Chairman n'amutwaliramu. Ne tumanya nti biwedde. Era olwaddako n'atandika ate oweereza message ng'avuma maama. Maama n'asituka n'ajja n'alumba omukyala n'amugamba aweereza maama w'essimu
omukyalo oyo ng'atandika oweereza mama wange message kale ng'avuma mama n'atuuka ekiseera ng'alaba kimususeeko n'alumba omukyala n'akola ki n'amubuuza n'amugamba Nnaalongo bw'eba empalana eri ku nze lwaki ogissa ku ki ku mwana n'agamba mmunze nina olutu abantu beno bampaayiriza era mu makolo baali bagenda kwekuba era omukyala engeri gyayogera mama yagala kimu tukole ki tumwesonyiwe omukyala ntuuka ekiseera mama wa Nakafu yafa mwezi gwa 10 omuwala oyo nembeera nga kale naye simulinako nti oba mukwano ti oba ki naye aŋŋamba jamu mperekerekewa mu kito nga gye bazze gye babeera ono nga bamaze ovaayo ne muwerekera kale naye nanga leka nkuzeewa ewammwe nze male nkomewo kati nga tudde eno ewaka twakomawo misana nga tukaŋŋamba saagala kukola ki saagala kuddayo eri mugundi mu kito nga ntandika obbeera ne Nakafu nga kale nga tetunawe tumuyita naye nga wamusanga busanzi ne mukwatagana ne mugamba Nakafu oyagala bbeera wa ne wa maama n'agamba nti ki eri sisobolayo kuba Red oli taata bwe yali awasizza ki omukyalo omulala ate nga mama amaze okufa ne mugamba tewali buzibu nenjogera ne maama n'agamba beera nani ne munno kati tuba twogera nanga naye maze ennaku nga sigenda mu nsonga n'agamba omaze ne mubuuza omaze ebbanga ki n'agamba ebyo sibimanyi nnyo nemwe nenkwata 2000 nga nemugula kapigina test ne mukebera kati bwe twagendako ewa n'abakyala n'amukwata mu lubuto n'agamba olubuto lwa myezi 5 ne mubuuza Lidia kati nannyini lubuto okola ky'omumanyi tisikola ki simumanyi kati nenkigambako maama n'agamba batalina buzibu abeerewa tubeere naye ngaki ng'omwana ekirungi oli muwala naye muwala ebinaabiganye munaayogera nembeerawo ne Nakafu maama n'atuuka eno n'asengukayo naddero olwebyasinga twala nnyo ku mboozi ebyekwatagana ku ye mwennyini twala nnyo ku mboozi ekwatagana ku ggwe Nakafu ebisinga twabimanya kati olw'ebigambo by'oyo omukyala n'enzaala oyo omwana nali mu ddwaliro ng'obuto olunuma maama n'akubira omusajja n'amugamba omwana ali muki mu ddwaliro naye pressure ate balaga pressure ye erinnya baagala mulongoosa n'agamba nze sirina ssente Red Nnaalongo yaŋŋamba dde omuwala ali bwati ne bwati maama n'amugamba kati ate wonna ogenda kubya omuwala kale nze nyamba tutaaseeko omukulu omuto tukole ki tumuleke kuba omukulu Red era basobola okuddamu n'azaala omulala n'agamba oba afaafe Red Nnaalongo yaŋŋamba dde omuwala yakola ki mulwadde Nnaalongo oyo n'atugamba omusajja n'agamba maama oba ogaanye muwala oleka afe n'asindika 8,000 nga bamusabye 45 ez'okunnongoosa wabula nga naye talina waakola ki watandikira nentuuka ekiseera nga maama twali tulina jjajja bano bajjajja b'o Kampala kuba jjajja omutuufu yafa jjajja w'o Kampala ye yajja n'agamba amuzuku tasobola kunfaako nga ssente nzirina era ne yeewola ne basobola okunzijamu oyo omwana banongoosa mulongoose naye mu kuva mu ddwaliro ne tujja ntandika obbeera ewaka omusajja n'ajja mwennyini nti nze njagala kulaba omwana wange bw'oba wa musanji wange nakyo nkimanyi olweri bagamba dasi wange maama namugamba bagamba wa musanji ate okimye eki maama nakabirwa kitole empanvu neki ekisinza okukumalako emirembe ku kino twagala nnyo tugende ku kino ekyolubuto luno lwoyina andi nzijja omukyalo oyo n'atuuka n'agamba nti mwe muyinza okuddawo ne mulowooza nti mwamalayo naye temunnaba
nakakaana ke muzadde tunalaba munaakola ki munaabeera nako oyo ng'ate ye aweereza meseji ate bagamba be bagamba ani aziweereza meseji ku ssimu yaani nga bw'onoogamba nti olina omuntu oyogera naye naye oli n'asituka n'avaawo n'agenda n'abikyogamba oli muyinza obba nga mukyalinako meseji yonna wadde nkadde oba mpya ng'enva woyo mukyala sigamba nti simu yali atuma nga gwanyumiza katutwaleko kino ekiriwo gezaako twalako eno sitole eriwo eno sitole eriwera yavako oyo omukyala otuuka otyo ogenda mu kkomera omukyala ebyo yagala okumanya tulabe kikyafu omukyala oyo oli omwana nga amaze oddugenda omukyala yatuuka ekiseera ogwo omwaka gwonna sigamba nti nafunako olubuto sigamba nti ki abula yatandika ogamba abantu ndi ndiki ndi lubuto naye nga nkozesa famire naye nga lumanyi olw'ebigambo n'embireka kati nga tubeera ne Nakafu nga amugamba akawala kasiru tekategeera kagenda kwesala kasala eki by the time Nakafu amaze okuzala wakagenda kwesala kasala omwana wo era Nakafu nga ajja akaaba ng'agamba naaka weefuula agala omwana wange kumbe tomwagala wagala kola ki kumutta ne mugamba Lydia ani agambye ebintu ebyo nangamba siwamu kugamba nane ye mwenyini we kyamunyigiriza ng'awulira akaaba nangamba Nalongo yaŋŋambye nti kintu agasiga mwana wange era noba omukazi omulala najja nangamba naye omukazi oli maama okitagenda lumu n'amwetondera n'amwesonyiwa ne mubuuza yamukola kyottuuka okugamba nti ki nti amwetondera omukyala nanga akyalina ku maama wo kizibu era Lydia naddamu nadda ng'akaaba nga ngamba naaka ogenda n'onyumiza abantu mbu simanyi wanyamba simanyi wakola biki namugamba Lydia ebintu ebyo ani abigamba nti Nalongo naye nga gwe wali obyogera ate nali mmanyi Nalongo ng'asala bye kwegamba nze njawukane naani ne Lydia era nga muyimiza namugamba kantwa ng'amugamba n'akantu ako tekakola kitekategeera naye ng'empala eva ku maama n'agiteeka ku gwe omuto ogezaako gifuna nentuuka ninze nensituka nengamba nedda kangende nze mwenyini mbuuza eki Nalongo ki kyanninako kyemulinako ali mu baana 5 mukyala mukulu omukyala oyo bwe nagenda nenfukamira nemubuuza nemugamba gye baleko Nalongo nangamba oli kasimu totegeera kyova nenyoko yasooka kwenda okuza ama Nalongo sizze kuyomba naawe wabula nzijja sikubuuza kikyonninako ekikunvumya okutuuka ogamba Lydia nti ngenda kusiiga omwana wo obulwadde toli kasiru totegeera kyova nenyoko yayogera ebintu bingi naye netuuka nemugamba Nalongo yadde onvuma n'ekirungi naawe ozadde ate nga bakubira mama essimu nga bamugamba omuwala obwati ne bwati tumwetaagako wano tunabe twagala okukola ki okumuwa nga tujja ne maama nga ndaba abantu kunkwata mukono ne bangamba wakuba omuntu konze muntu kigwe nakola ki gwe nakuba nti Nalongo ne bantwala paka ku poliisi ne bansuzaawo ennaku zaali 2 wabula mugenda ku poliisi ye yabagamba munatta abaana b'abantu bangi ng'obasiga obulwadde nti nabatta era nze natta n'omwana n'emyaka gye neewasi gyegyange nemugamba Nalongo bw'oba olaba nti oli mukazi mukulu ne ku bintu byewayogera n'ofulumya mu kamwako bw'oba oyagala nsiba era niyo mwennyini n'abawa ssente ne bantwala basooka ne bantwala ku eno poliisi entono maama najja n'amubuuza Nalongo ki ky'olya ky'oyagala osumulula omwana wange mbuwanze sina kyenjagala nali ku poliisi awo yajja ne baaba n'amugamba mbu weetonde ne mugamba wali nali nsobola okwetondera ate onsibisizza ate neetonde n'angamba oba oganye bakuzzeeyo awo nensulawo ennaku 2 ne bantwala paka Jinja Road naye nengendayo nensulayo ennaku zaali 2 wabula ne bamubuuza osinga kwagala kiggwenga gwe mwampe sente ezanzijanjabisa yalina ebbaluwa y'omusawo ebyo byonna yabigobako anti kati nze naye sirina ssente ate nga ye akola ye n'agenda n'abigobako n'azifuna nga yagala ssente Nalongo nga mukyala mutemu nnyo oyo bannange tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi tozigala Nalongo ali siriya
Poze bibagamba Nalongo bibanga bituufu ddala. Nalongo bibanga bituufu. Alabika mukyala si mwangu. Bibanga bituufu. Naye singa kibadde kisoboka Nalongo ne twandimufunyeeko. N'atubuulira buzibu ki bw'alina ku mwana ono kubanga ate tusobola kuva ate ku mukulu nodda ate ku mwana omuto. Kitegeeza waliwo ensonga ey'amaanyi awo. Ndokirowoleza mu ngeri ya mirundi ebiri. Bwebanga ddala bituufu ddala omanyize sikakasa kintu nga sinafuna kituufu ddala nankabirwa byatunyumiza. Nalongo tusobola munoonya mu bulungi oba mbobi natunyonyola ku bintu bino batya tuyinza omuno anti kati batya kubanga Nalongo already naye asobola obbanga alina emisango. Bana yabatulaba ndi sure nti abantu abayina obulwadde obwa mukenenya bayina abantu abalwanirira eddembe lyabwe. Ekisooka kya byonna ekyokubiri okuva eddala ku LC abeera vice singa abanga mukyala wa LC wano aba akwatagana bulungi nnyo ku nsonga z'abaana. So bano emyaka gye balimu kuva ko time baba bali baana because bali under 18 basobola okutuyambako okutuusa nange ntwogera naye oba Nalongo okumusuubinga nga tukozesa balooya abakwasaganya eddembe ly'abaana abalina obulwadde obwa mukenenya. Sijje bayita stigma kumalako omuntu emirembe ng'ali mu kitundu. Kumumalako mirembe. Kubazi bwe tuba tukifunye Nalongo tusobola omutwala mu mateeka era n'avunaanibwa n'asibwa. Era singa tunagoberera story nga ddala bituufu n'akabira byatubuulira tujja kusaba abantu abali eyo abasobola tuyambako balooya abakugu mujje tutandika omusango gw'enjawulo ku Nalongo. Nimbye oba njogedde bubi. Kituufu ddala. So wayinza obbaawo kuba abantu bangi balaba omukutu guno era bangi abali bamusindikiddeko message ku nsonga zino asobola okulaba ku Nalongo amutuze simumanyi ayi myself naye amututegeereze nti bw'aba asobola twogeremuko bwe kibanga kiganye tujja kukuba omulangeri balooya n'abantu abakwatibwa ku ddembe ly'abantu abalina twogeremu ku nsonga z'ono omwana bwe kibanga omwana ono kyayogera kituufu era nga bituufu ddala nga takonjera Nalongo omusango guba gukola ki gumukwata baogere mu buntu bakkanye obulamu butambule. Naye singa kinaabanga kiganye ntufuna omuntu ayinza otuyambako goberera ensonga eno mu mateeka olwanankabira okufuna emirembe Nalongo ati tujja muggulako omusango. Musobola okukomentinga nsi abantu baffe abatulaba okusinziira ku gundi Nalongo emyaka gy'oli mu sikumanyi naye mu kubyogera wano eno kiraga nti n'omukyala muki mukulu ono abeera muwala we. Kati omwana ono sigamba nti baba bayagala ku musajja omu kubanga ekyo osobola obbikola omuntu nga mwayagala ku musajja tomanya nakyo kiyinza osobola ama kituufu. Naye obujulizi omu tujja okufuna oba Nalongo Nakafu kyemanya ali ku saidi yaffe singa n'atuwa ku story Nakafu eyaddala nti ddala yaŋŋamba kayinza osala omwana n'asala omwana omulala tulwadde tuba tulina obukafu oyinza tuyambako mu kooti. Sayinza okulaba ku Nalongo wabanga Nalongo bamumanyi oba tujja yitaffe mwero situmunoonyeeko kinaabanga kiganye tujja kozesa enkola endala. Tugende mu maaso. Kati oyina olubuto songa zina tugeza kulaba nga tuziwulira ebyolubuto senga bitegedde ebyajja bityo kulaba nti wafuna olubuto family planning biki n'ebirala. Naye olw'ensonga gye banyagala ogambe ku senga gye namugambyeko ensonga y'okuba nti abantu abakozesa akapiira ina nsonga zo lwaki wagana okuddamu okukozesa akapiira ono yabiwakanyizza ono mbuye takakozesa nko bukyanga abawo ne mugamba bituufu obuntu buno busigala mu bantu buyulikira mu bantu and so on. Kubaze nyagala nnyo akuwe ku magezi. Tokakozesanga akapiira kalimpita wakakondo. Anti kati nga mwami Sonko ina munyo ati naina mukwano gwange. Nnyonnyolo oyo balowooza namulimba. Yafa naye nga kyava kapiira. Kamulemera munda tukesera nga tafuka nga ate yalaba avunda. Netumubuka ate nakapira kamulemeddemu ate fe yatukweka n'omusajja teyamugamba nti nakapira kasigaddeyo teyamugamba omuvubuka yeegaana yeegaana nti ye teyakozesa kapiira ate omuwala ye alumiriza nti yalina omulenzi oyo. Kakati omuwala oyo mu kufa akapiira baakamugjamu ati redde yali amaze okuvunda ng'omusulo tegufuluma. Abasawo baabagamba nti nalina akapiira munda batugamba alina akantu kamukutte munda naye nga kale ye buli bwagezaako genda ofuka bigaana. Akantu ako abasawo tebagezaako okukakebera ne bagamba akantu kano kantu bwe kati. Ebiseera ebyo abasawo bagamba entya abasawo ebiseera tebalina bukugu bukebera kapiira bo bali nedda bali nga bagundi kale ffe eddwaliro twagendamu nga tetulina ssente gali ya gavumenti nga te oba tolina ssente tebakola ki tebakukwatako tewali ssente. Nze mwami Sonko yaŋŋambye nti no tokozesangako kapiira ekikutiisa nti nno mukwano gwe yakola ki yafa ng'akozesa akapiira.
ensobi zibaawo, accident zikola ki zibeerawo, okitegeera. Naye ensi eno nene gy'olaba, buli muntu yenna gw'olaba okukuuma obulamu bwakozesa kaki bakozesa obupiira okukuuma obulamu bwo okubeera ng'oli safe okozesa kapiira. Naawe n'okuuma n'obw'abalala. Yes, okozesa kapiira. Kati ggwanga nti no tokozesa kapiira nze mba nkwewuunya. Fayini gye bali bubalemeramu, naye lwaki bulemeramu? Oli olusaba akambadde bubi, oba oluusi ng'oli mutono mu sayizi tekamutuuse bukina ddala bano abaana abato bano abatandika obutandisa abatanda bakola ki kwetuuka so naye abalenzi abatono balinga nasu ate nga kanenenemu ne waba musajja mukulu kubanga era gye bali nga naye sayizi ye teyeetuuka naye nga sayizi gyalina nga teyenkanaakanana ki na myaka gye so kati naye asobola okukambala ne kalemerayo. So abaami abali eyo bw'oba oguza akapiira ako kagali mpitawa twala obudde obuuza omusawo nkambala ntya kubanga nako kalina obuzibu kaleeta kuki ku muntu okitegeera naye tekimala gabeerawo. Oba nera gamba nti abawala muyige ennyenge gye bambaza abalenzi obuntu obwo kubanga gwagenda oba victim asooka nga sigadde mugwe. Yes, ekirala omukyala omuwala gwena wenna ali eyandaba gwe kennyini buuza omusajja oyambadde kubanga abamu asobola okulaga nti nakoseza akapiira kumba akakubyamu akatuli nga tokola ki nga tolaba. Ekyo lwaki kinyuma guno yigo kambaza omuntu n'anyuma oseseri okubeera nga mukola ebyammwe ekituli ekikola ki nekijirira kitegeeza buli kimu kyonna kyonna kiba kikugendamu. Kati nawe omukazi buvunaanyizibwa bwe okulaba nti nno omuntu ono ayambadde bulungi akantu kano kamwambaze kubanga obulamu bw'okuuma bubwo okitegeera. Tolaba nti nno wadde oli bw'oti naye okyakeetaaga lwa nsonga oyina ebirwadde ebirala by'olina okukola ki okwetangira nga singa binaakugendako ng'olina buno obulwadde nabyo ate bijja kubeerera biki bibi okitegeera. So kati yigukakozesa singa ngambye nti nakakozesaako ne kambabula wansi eyo nze kankola bwe bati naali kuwuliriza. Obeda tokakozesanga kondomu cyangwa bawumbulamu. Tokakozesanga kondomu. Era tomanyi bya kondomu biwoma bitya. Biwoma. Kati engeri gyatakakozesangako oba kati gwe engeri olina obusengo obwoyo oba lumojja omutwalo omwoyo ka training akambaza omuntu akantu akayigi wali n'obw'abakyala bukyaliyo naye. Obw'abakyala gye buli. Tebuli common nnyo. Waliwo akalabika akabakyala. Yolabako abalenzi nakulabika tokalabangako. Kola tokakozesangako. Ate babusuulu era oba obula. Oba ekikulemesa nti switi ow'omukabera takuwome. Byose bimanyi. Aleda osobola okwogera open oyo no singo oyo. Okwogera n'ogamba nze tebimpoomera. Kate nakubulya ababikola batya ne biwooma. Nga ate biri mu kaveera. Osobola okwetaasa nga olamu bwo. Kubanga endwadde ekyo kituufu gye ziri nnyingi walayi nga muvudde ku sirimu. Naye abazadde abali eyo abaana mubasomese mwogere nabo ku ngeri gye balina okukuuma obulamu bwabwe. Buno obuntu babuleeta kutaasa kubanga ensi ejjudde ebizibu bingi. Ensi ejjudde ebizibu bingi. So gwe nawe n'omuzadde ali buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'ofaayo ku mwana. Kaakati munaye gwe kiri ekikanga bakyewalaba kyakujjira noga sigenda bikozesa naye singa afuna omuntu akubuulira naga nti munnaye kiriwe kiniwe eki osanga na bino tebyandikoze eki tebyandibaddewo naye tetujja kukusayira musango kubanga bantu bangi nnyo ababulina abamu bazaalibwa nabo abamu bakola kikugamba nawe obeera tukola ki teweeyagalidde okitegeera naye bw'omala okukitegeera oba olina okumira bulungi eddagala lyo kubanga bwe bulamu obusooka mukwano gwe alina kubeera ki ddagala. Ate n'ekirala n'ofuna omutima omulungi. Okuteka omutima omulungi ogumanyi gwayogerako. N'ofuna omutima omulungi nti munnaye ono munnange yeetalinga nze kamuleke okitegeera ono kankole ki kamuleke n'otabeera ng'ono omu yavudde naga nze kambatte nakatta 10 okitegeera si birungi era n'ebyagundi naalongo nabyo tugenda bino oyinza ko tubikole ki tubitegeere ebyo byabeera akola ki ayogera okitegeera tujja binoonyerezaako tujja bitegeera era bw'anaaba akuwaayiriza naye kyanaalaba ajja kukola ki ajja kukiraba okitegeera naye wadde oli mulwadde weekuume toggwamu ssuubi. Anti kati ye gundi gyawaayo bino bye twajja
kugundi ku TikTok engeri gye twajjamu neneeyogerako yeye gundi gyawaayo tinganze bwe neekola ki bwe neeyogerako naye nga tekyakinsuseeko kuba omukyala amaze ebbanga ki emabega bukyanga alekerawo okwogerako ebigambo kuno program gye twakola emabegako manyi olwo abazaane baziza ku TikTok abatalifu gye twakola nesibifo nga waali ebyo nga bwe nagenda ku TV nenkola ki yegundi yawayo statement ku poliisi byanafanda okunta yambuuza naye ki kuba we twali tuli ku parade afande yambuuza gwe ki ekyakola ki ekyakusibya nemunyumiza nemunyonyolamu afande nembuuza afande musobola nekaye ne tugenda mu kooti n'aleeta abajulizi ababe n'aleeta abajulizi abaliwo nga nsiiga abaana b'abantu obulwadde ye baagamba nti nakola ki nandeetera abajulizi abaliwo nga tutuga omwana ye nga bwagenda ayogera nandeetera abantu kale abawerako nga ye bwayogera weera kuno nga mwamunoonyerezako teri atamumanyi ye talina mwana we omuntu gwayagaliza n'omuntu muwala talina anti ye alaba babe be baliko kuba kati ate ye alaba yalina ssente ku kitundu landiroodi nalonga alinamu kasente bwetumutwala mu kooti ketunamukamulamu atuwe ku ssente oyasobola ofuna ezintwala okuva waneeno paka ku Jinja Road wawaayo ki nga bakuta polisi nawaayo bansaba polisi bondi okuba nga nnogendanga okuripootinga nakati byaggwawo kyasembayo ddi Nalongo kubanga aboogerako ebigambo kale okuyingirira mu ddembe kyasembayo ddi emabega kyasembayo ne kati kyasembayo gamba ki ne kati alina gwayimiriza n'atuukira leero sigamba nti leero oli atuukira mukwano gwange n'amugamba kakawala oba keesiga otya kagenda kubba kasiru okiwulira mbuyo okasasula ssente mmeka nawe mbanga sigize nti bbanga ki bakabimugambanga ku osajjo kakati bwe wandyagadde abantu bakuyambe kuki ku nsonga za Nalongo banunyame ne tugenda kiri mu kooti nambulira ekimuluma naleeta abajulizi ababe naye neefuna abange kuba kinsuseeko okundi ogenda kale nga njogerera so nankabirwa Musawo wa Nakafu okuba omulanga ofunayo omuntu ayinza okuyamba akayingire mu nsonga zo Nalongo labe nti eddembe eryo likomezebwawo eddembe lyange nga nze omwana abale abatulaba ate abantu baneeno bayina abantu babwe ababalwanira kugamba kansalazi tebakkiriza kulinyirira ddembe lya muntu muki mulwadde kubanga naye abeera teyakola ki teyeyagalira so gwe munange yenna yenna ali eyo ng'ofollowinga story eno ng'olina w'osobola okukwata okuyamba omusawo waffe ono oli musawo se wali efunira wali ewangu ate honorable bambi afune obwenkanya eri omukyalo oyo Nalongo kubanga ye bambi alayika si mwangu ku njogera eno gyakola ki wadde nga tetunnabawuliriza ku sayidi ya Nalongo naye ekiriwo kati kikola ki kyeraga Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.